olunaku olw'eggulu nakutegeezezzaako nti neera ennebbi kigenda tokota nga si kisaanikire era bwe kityo bwe kyagenze maaso. Ngenda kuleetera episodes eziwerako ku biki ebyabadde ennebbi. Okusookera ddala omukyala Honorable Fiona Nyamutoro bw'ati bwe yasobodde okubeera nga ayaniriza abagenyi be ennebbi neera nga mu bagenyi be beyaniriza actually ono ye teyamuyaniriza wabula y'omu ku bayaniriza abagenyi ba Honorable Fiona Nyamutoro ye mukulu Eddie Kenzo kubanga wedda muli ku lusegere munnange ng'omwami n'omukyala mulina okuwelukaminga abantu ewammwe eri ennebbi waba Eddie Kenzo ne Masaka waba Fiona Nyamutoro kwegamba baafuuka kintu kimu neera omukolo gwagendedde ddala mu maaso ekimu ku reactions ze nalabyeko eri abantu bayogedde nnyo ku kifaananyi Eddie Kenzo we yabadde ng'afukamidde ne Honorable Fiona Nyamutoro yes nga bali mu kubeera nga babasabira ekyo kitegeeza ki na waneno ku SMX Media nakugamba dda nti wobeera mu kulembeza ekisookera ddala tobeera na ddiini ekyo kyekisookera ddala so Eddie Kenzo okukkiriza okufumbira Honorable Fiona Nyamutoro n'atatubuulirayo mbuni awo oba Fiona akyusizza erinnya kati nga ye Swabula oba nga ye Rema oba nga ye Fatuma erinnya ery'Obuyisiraamu kitegeeza yamukkiriza mu ddiini ye tu. Honorable Fiona Nyamutoro munnabyabufuzi obeera okulembera abantu tobeera na ddiini n'ogamba nze ndi musiraamu neera nze emikolo simanyi Abakatuliki bwe banampita nze pulezidenti eyo sijja genda abasiraamu bwe bampita muzikiti awo ojja genda abakristaayo bwe banampita eyo sijja genda abanene bwe banampita awo ojja genda nedda neera father we yazze ku mukolo gunene omukolo gwabadde gwa bannabyabufuzi neera babeerako bamaseeka abasumba ne kubeerako bapasita bareverand bonna babeerako so time wetuuka nga balina okusabira Honorable Fiona Nyamutoro ngeri gye kiri nti omwami we ye Eddie Kenzo wadde musiraamu nange naye abeera alina okufukamira mu maaso g'omusumba maaso ga father maaso ga reverand asobole okubeera nga atekinga part mu kusaba ekyo tekijjaawo kukkiriza kwe ng'omuntu mbu ye musiraamu oba ekintu kyonna nedda munnabyabufuzi tabeera na ddiini wano ku SMX Media ngenda sigala nkuwa updates gwe kyonna okukola subscribing nga nyinga notification bell ebisigadde obitulekere.